nga tebannatandika kusaba bannaddiini abakulembeddwa Ssaabalabirizi ow'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo n'owe Nigeria the Most Reverend Henry Ndukuba basoose kulambula ebimu ku byafaayo ebyateekebwa mu kkaddiyizo ly'abajulizi. Batendereze yali Ssaabalabirizi Livingstone Palanyi Nkooyooyo olw'okwolesebwa kuno okuganyudde nnyo omugigi guno n'abaliddawo. Bakulembeddemu essaala okusabira abajulizi Nkooyooyo eyatandika omulimu guno na buli kinnomu atadde ensimbi okulaba ng'omulimu gutuuka we guli. You are lifted above every nation, for the kingdoms of this world shall turn unto you. Lord, have your way. Mu kusinza kwaya y'abantu 300 yeekulembeddemu era bakoolobeza mu nnyimba z'amaloboozi. Kubaddeko ennyimba ezitendereza abajulizi ba Uganda olw'okunywerera ku ddiini yaabwe. Mu Bakristaayo naye ebyokwerinda binywezeddwa era obwedda mbalawo n'ekifo. Okuyingira obwedda buli muntu asooka kusimba nnyiriri okwewala akavuyo olw'abantu abangi ababaddeyo. Eno abakkiriza basimbye lwakasota okwesenera ku mazzi agoogerwako ng'ag'omukisa era ababadde balambikibwa bannamagye okwewala effujjo. Abamu ku betwogedde nabo baweera amazzi gano obujulirwa okubakolera ebyamagero omuli n'okubawonya endwadde. Amazzi ga mukisa njagala lisiti nnaabeko nga nsabirako kyemba neetaaze n'abaana bange banaabeko. Njagala amazzi ago ag'omukisa ngende nnaabengako. Kinyambe wemba nga ndi ku ssomero nga buli bye basomesa nga nkwata bulungi. Era twazze wano okufunayo omugisa n'Omukama atwongereko ebirala n'owaka. Ebirooto byange byonna Mukama abimpiseemu buli kimu kiyiteemu. Nina bingi Katonda anyambe mbaye ndi mu kuzimba ennyumba yange malirize ennyumba yange. Abalala boogedde bukyama ekiri e Namugongo naddala ku lunaku luno olw'abajulizi. Wakati nze mbadde nina okujja okwebaza bantomera emmotoka okutomera ng'oli ku piki yanjamu amannya 8 gano naguze magule ne gano amannya 8 naye nga byenfunye mu Namugongo bingi ne bwensaba ne bwenkola ntya bifuna era kibadde kinnumiriza okujja. Bo abasuubuza balese ebintu eby'enjawulo basanyusa olw'okwenogera ku nnusu. Badde ku budomola nembeera ku bitaala bya chargingi nembeera ne ku chapati nkoze era abantu badde bulungi ebintu byonna ne babimalawo. Twaliza muli kyemadde nkwatako batukwatamuko ka ssente. Tunda byakunywa juice sodas n'ebyokulya ebitonotono snacks basically okusinziira nga bwe bitambudde tebibatambudde bubi nnyo. Tubadde nga tujja nga tukola nga tuvaamu nga tukaaba nga tugamba bannaye tebitambudde naye omwaka guno bitambudde bulungi nnyo. Adrian Bwanika Bale ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.